oba oli mulokole. Ogambye ayinza okukola atya? Edduwazi saba olwaleero okwosa enkya. Bw'obanga wakola ki? Omwoyo gwatuuse ogwa Evelyn guno gwe gujja lwakuba gukyali ku nsi. Lwaki ogwo nokugenda? Nanti yagaba. Kati ate toyinza kugabana n'osigala kyekimu. Olina okugabana ne munne era ne musheyalinga nekibeera liko. Jjukira oli singa yabadde afudde abadde mukazi nga naawe oli mukazi. Awo badde osigala naye oli musajja. Katonda ayagala nnyo abantu abeegatte. Bwe muti wano bwe mweraguza ku Yichuli n'agenda. Nkugambye gwe wagaba ensigo. Sebo obeera luddawo. Nze Kampala yonna. Ekika kyewammwe kiri luddawo singa afuna obuzibu. Dubai. Olina passport. Nena ndaga muntu. Owedde. Oli wakusiraanyira. Naye nga bannamawulire tugenda londamu abatujjako interview ku bintu bya Evelyn. Basusse. Buli wentuuka kamera. Tegeera nakola kyensi. Okulungiwa nazza musango. Yichuli yafa ne bankeera ku makya ku mulyango. Ate gwe omu kuba mukonjeranga. Mwakitegeera? Naye kati sente zimadde musondera omukazi zo ziriwa tugule piraawo n'ennyama. Tulina okulya mu lumbe. Mubadde mwakola ne charity nga muli eyo mukuba oluseke ku mukazi. Sebo nze nawaayo nsigo. Wawe ensigo barakallahu fiikum. Nze nawaayo nsigo. Weebale. Kati n'abawaayo sente zakola kye zaalina okukola zigezezzaako okujjanjaba. Tuli mu maziga wandibadde okaaba Madhubala. Sokondeke. Wandibadde naawe okaaba ensi yonna eri. Nina amaziga ku mutima g'otasobola na kumalawo. Evelyn yandeseewo. Nabo. Oge. Nina amaziga. Naye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gundi Eagles Production. Theater La Bonita. Bakita Valley View. Simanchi. Era gwabimanyi Lido View waliwo ebibiina. Kati mwegatte bambi twagala tujje ku lume. Evelyn agenda sula omwezi mulamba ku nsi. Nga tusonda ssente ze babadde bamuwa. Buli ayitibwa nti alina ekikumi kya Evelyn. Twagala omwana asigale mu mbeera ennungi. Natunda peya ye nga tumunange nembawa. Wano ku charity yaggwa. Nimbawa ne nange siri bulungi olaba oluba lukaze netunda yako nekundala kuba bingi ebikyetaagisa kuze nawe ate nnyongereko ku kiswa ate yali amuwadde omuntu yakutuse yali amuwadde ensigo tolina kyomuwadde awo neera ali bulungi ogaba otya ensigo nga naawe weeremeredde nanange ensi naye eyina ebisigo ensi nebyo wagaba ensigo eyafudde agenze tebalina kye bakuwadde ensigo batunda ntunde wala emakerere miliyoni 600 oli mwavulu nkupe miliyoni 600 senga kati wadda olina mukyagamba kyogamba nsondere n'engeri kokirabye nti siri bulungi lwabasookera ensigo emu miliyoni 3 mulira mu sayansi ebweru nga yatambulako nze ensigo emu miliyoni 3 bwe ziba 2 ne bazikujjamu zonna miliyoni 600 n'okusoba wafunako mmeka baabo kujjako okwayuuya nali ntasabulamu wali otasabulamu agwa yamujjuludde nali ntasabulamu ala yamujjuludde kati gwe how safe you I'm still alive. You still alive. Ne tukwebaza omukama yagamba muri wa ya mutima gona yali kuddeza tukwebaza omutima ogwo gwe wakola abayaye nga mmwe temutera kutala afia oba otya gambo omuyaye nganze kuba kati nga gwe nawe mwenyini mwoli ani tetewetaliza mbero omuyaye gobereki daba future husband onanemesa abakazi bagamba waliwo omusege n'omusegule emba kimunkuta nimiriro olabe yagaba ensigo n'ataaga yimirira wano mugunju gwe tunulira eyagaba ensigo tugenza okunona omukazi bagobaani tunula future wife ngaze kyuka future husband gabayo laba oluba lukulinga pisito balinda ogamba ogenda tuga omwana w'abaana ebyaddala ate nze wano bakugamba nti munnange weremererwenga nedda omukyala akwagala amanyi oli mutembeyi kati gwogenda muliisaaki okola mulimo ki muyimbi obuyimbi ogenda kussa emirundi emeka mu lunaku kusho buli lunaku nawano wonsanze Nawano wonsanze osanze ngoba mirimu kubanga nambi wagabe ensigo gwaddako
Kakati nze abaana mbasaasira nnyo abaana tebamanyi Allah, tebamanyi Katonda, tebamanyi nti Yesu gy'ali. Munnange obulamu buno si ffe tubwegerera. Abaana bwe bagenda ensi n'ebakuba obwongo tebusigala kye kimu. Bamadubala bagenda eyo ebweru ne batandika okukola emirimu emirala. Sijja kitwala bubi kubanga babeera banoonya ssente. Ne ssente bwetuuka n'egaana batandika n'okukozesa obukozesa abakyala basobole obbasasula. Kati akomawo obwongo bwasiimuuka. Sobola batambulanga mulalu ayambala engatto mu bulago. Kale noffe bwe tubeera mu nnaku yaffe otunulamu n'ogamba naye bino ebyeneena ebinjirinjiri biri ku nsi binoonya byuzi tebimanyi nti mu bulamu namugereka ddunda yagaba buli kimu. Kyekikogeza ebyo nabyo ku Madhubala kikyasinza okunyirizaako. Bw'ovaayo ota n'olangirira okufa kw'omuntu, ng'omuntu omulamu ategeera nga nawe mwenyini weeraba amannyo bagakuba ne bagakuulamu wenna tutegeerekeka. Nze bulijjo mulaba yasooka kulangirira yikyuli so munnange era bw'otunuulira obulamu nga bugenda bukyankalana ote bw'otandika okugwa eddalu n'okuvaako weesanga oyambadde engoye z'amagye nga toli w'amagye. Kale ebintu bwe bityo nga bwali era bw'olaba competition gy'alaga ngatto kyekyobugagga emmotoka wagirabye wali. So munnange fe abamu tukuba ndongo naye abantu banyonyole wali osazeewo okuwa omukazi ensigo. Munnaye batera ogamba teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Naye nze munnange ekigendererwa kyange kyali kyakuzza bulamu bwe. So omuntu singa akeera nankolera ekirungi obulamu musasula ekirungi. Evelyn nali nsazeewo mu mutima mulungi ne mama wange yankubira nanga mwana wange ate wagudde eddalu ne mugamba mami munnange mbulamu okuva lwe nava ewuwe waka nina obulamu n'abantu be nasisenkana mu nsi besaamanya nti oba oli awo ndituukako. Kati abantu abo basigala amanyi obulamu bwange bwe butambula. So bambe nali nsazeewo naye kibi nnyo kibi ddala buli kadde omuntu bw'ayogera ku Evelyn Lagu ulira nga amaziga gampitamu kuba sobola kunnyonnyola kino kyeki Eve kye yali akoze. Walusinzidde okulaba Evelyn Lagu? Evelyn nasemba mulaba juzi mu ddwaliro gye yali ajjanjabirwa. Natuukayo ko bambi tusobole okuwayawayamu ensigo bwe banga ekyali mu bwetaavu. Ndabike era ogwokubiri nga nzizeeyo ndabike nti bagimuwa. Tetuganye nti ku luli abasawo bagamba bayinza okuba nga ebyuma byasobyamu ne tusobola okuddamu ne tukebera ne tulaba. Naye kye nnyinza okugamba saawa zino nva mu studio okola luyimba bambi Evelyn Lagu weeraba. Amawulire ge kusanzeewo ag'okufa? Amawulire gansanze mu studio ku Kona Records nga tulina Nico Pro tuli mu kukola luyimba. Kati we twasangiddwa tukola oluyimba lwe twabadde tukola abadde tulutuumye naye Lagu. Kati naye Lagu ate era bwe baŋŋamba nti Eva kafudde nasuuse butabikkiriza naye oli bwe yaŋŋambye omutima ne gutyemuka ne mmanyirawo kati ngaffe Abaganda obaako oba bakibanga kyebikiro nga teweewulira ne mmanya nti munnange alabika agenza okutunula ku ssimu yange okuscrollinga buli wamu nga munne baŋŋamba owaaye omukazi afudde lwowe ensigo afudde nti ng'ojjukira nakafiirwa mukulu wange Ssennyonga gye bufuddeko omuvuuku ensi nengisigalamu buwogu ensonga lwaki n'erinnya kati nze One Magazine. Ate n'emikwano gino gye nnina naye wuuyo Mukama amujjuludde. Madhubala agambye wooteesabira nawe oyinza ogenda mu nnaku bbiri. Nakugambye dda obwongo bw'abo abaana kale si bonna bavumisa n'abalina emitwe nga gitegeera. Olaba omuntu kasita ogenda n'okuba ekyeyo most of them bakadaama bambi bayita mu mbeera etali nnungi naye si bonna nti beeyisanga ye. Ate ye Madhubala akulagira ddala nti obwongo bwasiimuukira ddala okuva ikyuli bwe yavaawo ababaana tebakyalina muntu abayamba. Era basanga atadde engatto mu bulago bw'ati n'okuzitunda tazitunda abeera bubeezi kubeera awo ng'alinga ayagala oziriisa eswaga
ne bugenda okuziba nga talina zalina mu nsawo era be batusanga nze batusanga nnyo ku hoteri nakugamba njokyayo oyagala mpromotinge kayimbako Madhubala mbadde manye ngeta bazitunda ayambala nekiresi ezo sebo nekiresi Madhubala genda olamuzeeko olabe nze yansaako n'olumu nga ndi mu kulya mmere Madhubala yajja n'engatto mu bulago ne tumugenda tukuwa ssente n'agamba ate eno ogiraba eno ndi mukundaga kapa esooba ogambako nti emipiira egya ddala giboteegi naye ng'akulaga zikapa esooba era nga ne bwosikuulinga bwoti n'omwetegereza so mukwano gwange gwe nali naye mu hoteri n'aŋŋamba abo abantu abalalu muwangaala nabo mutya emugamba owaayo ensi bwetu ebavuga ekyeyo bwe kikulema otuuka n'osiimuuka ne bakudipotetinga bakiyita deportation ne bamudipotetinga budipotetinza okudda wano naba nga ne paasipooti yennyini yawambibwa kubanga yagenda n'obuwumbatuutu nga tamanyi kimututte kukola passport ya Madhubala bagiwamba ate kati ayinza okuba ne paasipooti tagirina kyova olaba asabiriza asigala tunyumiza Dubayi naliko Dubayi waliyo ebizimbe mubuuza ki kyewajjayo tebirabika kuba be batusabiriza era tava ku furanka abahuuyo furanka omusanga ali naye buli kadde asobole omukuba oluseke ate yikyuli yali abajuna kuba ye yalina omutima omulungi ng'abaweerawo kati wekigaana Madhubala agambye akusinga okunyirira n'okwambala awe ntunuulira ojja kiraba waliwo kye bayita okukula n'okukuzibwa wevaayo otunule olabe ne bwe ba combination nga bwe tubadde alina akasawo kakasanvu kabadde nako mu mpale jaketi ino ya mitwalo 15 naye mufa kino Madhubala musajja agezaako okuyiiya obulamu agezaako okuyiiya bulamu gye bukoma okukulemerera nkugambye olemererwa n'ofuuka kubeera nga bamalaaya banneekolera gyange omanyi banneekolera gyange era be babavubuka bakeera nga bakedde kwetega kati ezo engato zennyini zabeera nazo buli lwalumba omuwala muganze Madhubala ondaba so munnaye bwebityo kati oyambalira kigundi kaki babuyita bukyobwo nga toli wa booda kabadde alina obwo buli Madhubala alina booda alina wa booda amuvuga gwe mubuuze ebbanga lye bamubanja luli yajja nedda lulino Madhubala yajja nga talinaamu nga n'owa booda amuleesa amubanja okitegeera n'agamba muganda wange nga yiwuuli wali naye anvuze tamanyi na basita neweebuuza obwasita bugirawa tulina kubeera na ssente mu nsi infact tulina mu kukungubaga naye owulidde ebigambo byayogedde nga ye yali alowooza yikyuli bwagenze naye agenda muno naye yabaleka ku nsi bajja kukiraba bajja kukitegeera eno ensi ti n'omukulembeze afuga alina obwongo banoonya bunoonya kyakuzzaako kale ne mama wange yatuuka n'aŋŋamba ogudde eddalu ne maama byamutuukako